بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nannyini buyinza atuwadde obusobozi ne tubeera nga tukyali balamu, ne tubeera nga tukyali basiraamu. Tumusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga akkiriza emirimu gyaffe, era Allah tumusaba abeere nga atusonyiwa ebyonoono byaffe. Tusooka okuwaayo okwetonda mu butongole eri baganda baffe ababuuza ebibuuzo bino ewiiki eri ey'omunda. Twali bakubaako kye tubyogerako ewiiki eno eyayise, bal wataraa atari, ne wabaawo ebyagwawo tugenda okwesiŋŋaana nga tulemereddwa. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atusonyiwa nammwe mukkirize okwetonda kwaffe okutwaliza awamu. Bakadde bange ab'ebitiibwa ku mukutu guno abakulembeze baffe bampa ekiragiro mbeereko kyenjogera ku kubuuza kwammwe kuno insha Allahu taala. Nsaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga mpa obusobozi okwogera kwengenda okwogera ku kubuuza kwammwe kubeere nga kukwatagana butereevu na ensomesa y'obusiraamu biidhnillahi jalla jalaaluhu. Muganda waffe bamuyita Abu Hamza Kisuule yatubuuzizza ekibuuzo nti kikkirizibwa omukyala okukyaza abagenyi okugeza nga ab'eŋŋanda ze ng'omwami we tamanyi? Bw'atyo bwe yatubuuzizza muganda waffe Abu Hamza Kisuule. Muganda waffe Abu Hamza, tukimanyi bulungi nti amateeka g'obusiraamu gasengeka obuvunaanyizibwa oba ebivunaanyizibwa by'omusajja eri omukyala n'ebivunaanyizibwa eby'omukyala eri omusajja. Amakulu nti ebintu omusajja byabanja mukyala we n'ebintu omukyala byabanja bbaawe. Batugamba ebintu biweraawerako, naye kimu ku bibagamba nti alla tasuuma tanaffulan illa biidhnihi, nti omukyala takkirizibwa kusiiba kwa sunna okuggyako nga bbaawe amaze okumukkiriza. Era hadithi ya Abu Huraira nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la tasuumu almar'atu wa ba'luha shahidun illa biidhnihi, nti omukyala takkirizibwa kusiiba kwa sunna nga bbaawe ewaka waali okuggyako bbaawe ng'amaze kumukkiriza. Kyo ne kibeera ng'omusajja omufumba kibanja mukyala we obutasiiba okuggyako nga bbaawe amukkiriza. Wabula senga omusajja aba yagamba mukyala we nti wali mutawaana inshallah, bw'oyagala ng'okusiiba ng'osiiba, olwo ate tekitegeeza nti omukyala abeere nga atadda buli lw'anaasiiba abeere nga asaba bbaawe. Okitegedde munnange? bw'abeera nga olukusa yaluta, naye bwe kiba nga olukusa sirute kiba kirungi insha Allah bw'aba nga anaasiba amale kumutegeezaako. Ekyokubiri, omusajja kyabanja omukyala alla ta'adhana li ahadin an yadkhula baytahu illa biidhnihi. Omukyala ono takkirizibwa kukkiriza muntu yenna kuyingira mu nnyumba ya musajja okuggyako nga bbaawe amukkiriza. Kitegeeza ki? Nti nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti la yahillu limra'atin an tasuuma wa zawjuha shahidun illa biidhnihi. Amakulu g'ekigambo ekyo ge gali agakulembedde mu riwaya Abu Huraira radiyallahu anhu. Era nabbi yagamba nti wa alla ta'adhana fi baytihi illa biidhnihi, omukyala takkirizibwa kukkiriza muntu yenna kuyingira mu nju ya bbaawe okuggyako nga bbaawe amukkiriza. Naam. Kakati abagenyi baawulwamu engeri bbiri. Waliwo abagenyi tugeze omukyala bamuzaala Masaka eri ewaffe, kakati abadde bakati baganda be oba abantu b'oluganda lwe ne bakujja bafuna ekirowoozo nti katugende tukyaleko ewa Nagundi eyafumbirwa emutundu eyo eyafumbirwa eyo Kabowa, tugende tumulabeko. Kakati ne batambula ne bajja ne batuuka ewaka insha Allahu taala. Kati abo bwe bati abagenyi abagudde obugwi bwe batyo, omukyalo okubayingiza mu nnyumba ye tekimwetaagisa kumala kusaba bbaawe. Wabula waliwo abagenyi, waliwo ebika ebimu nga birimu abantu buli budde nga wakati wakaliza abagenyi, tewakaliza bagenyi, bano bayingira bano bafuluma, bano bayingira bano bafuluma. Kati oluusi ne kivaako n'okunakuwaza omusajja. Kati abafaanana bwe batyo omukyala bw'akimanya nti ekyo ekizibu kyekiri kiba kirungi insha Allahu taala
asabe bbaawe olukusa timunnange nkyazanya abagenyi bange bajja mbadde nkusaba oberenga onzikiriza bajjenga singa omusajja amuga nti bwe banaabanga bajja bamale kuntegeezaako insha allahu taala kakati ekyo ekisingako bulungi aberenga asooka kumutegeezaako so nga mu ngeri endala waliwo bano abagenyi ab'olutentezi bano abaliraanwa ayingira yakayingira waliwo abo abakyala ababeera ku byalo okwo nga ye buli kayumba mutwe agujja mukana aguyingiza mukali afuluma mwene afuluma mweri abo bwe batyo insha allahu taala omusajja senga teyawa mukyala we lukusa lubeera nga bayingira buli ssaawa omukyala insha allahu taala ekyo nakyo alina kusooka kusaba bbaawe olw'okutya okubeera nga anakuwazibwa n'okuwa amaka ga bbaawe ekitiibwa insha allahu taala wamu n'obufumbo bwa wallahu alam. Khuzaima atubuza ekibuuzo ekyokubiri nti kikkirizibwa omuntu okukola obwa agenti wabula nga bw'aba abukola ayongeza mu bisale ekyokulabirako nga bwe yatugambye nti omusajja asobola okuba nga ayagala tiketi ya nnyonyi kakati ono buloka nga akimanyi nti etiketi egula $400 kakati n'amugamba 600 kati bw'agenda eri okusasula ne bamuwa risiiti ng'eriko 600 kati oluvannyuma naddayo ne bamutemerako enjawulo ye nga bwe mugiyita abavubuka ennaku zino oba si kyo oli asobola okuba nga ayagala nnyumba yakupangisa hotel kakati ono n'amugamba nti ya $600 n'alutwala risiiti nga kuliko 600 naye ate nga ya 200 kati wadda ne bamutemerako ebina abuuza mukadde waffe Khuzaima nti enkola bw'etyo mu mateeka g'obusiraamu eramulwetya. Ekikolwa ekyo munnange abantu bangi bakyayina obuzibu naddala abakola obwa bbuluuka okutegeera amateeka agafuga simusaara. Simusaara kitegeezaamu bbuluuka oba kayungirizi. Omusajja senga abadde tugeze bbuluuka wa tiketi okukola okuli mu busiraamu kuli bwe kuti etiketi bw'ebeera ng'egula $400 agamba ajagala nti ngula etiketi ya $400 naye wakati mu kukutuusa kufuna tiketi inze agenda okukola omulimu ogwo njagala ompeeyo $10 tugeze 10 oba 2 ne bakkiriziganya ng'ayina omusaala ogumanyiddwa gwafuna oguteeyongedde ku kino omuntu ono kyagenda ogula insha allahu taala. Era bwe kiba nga bano ab'ennyonyi be baamuwa obwejenti okubeera nga abaguliza abantu ababuuze nti nina percentage gye nina ku tiketi yenkana etya ne bamugamba nti bw'onootuleeteranga abantu bwe bati ku $400 tujja kukuwangako bwe ziti. Ekyo kyennyini kyekigenda ne ku mayumba nti omuntu ayagala nnyumba yakupangisa ayagala poloti oba kibanja oba ekirala kati omuntu okola oba bbulooka bwe mba nkujjidde nga njagala nnyumba ntegeeza nti okutuusa ku nnyumba gy'oyagala njagala kumpaayo kasente bwe kati 15,000 mutwalo 2,000 tukkiriziganye insha allahu taala omukolera omulimu okusasula essente. Era mu ngeri endala bwe kiba ng'oli yakuwadde ennyumba yayagala oginoonyeza abapangisa era kyoba omugamba nti ndeeta omupangisa naye onompa kyenkana akugambye nti ku myezi 3 gy'anaasasula nja kuwako omwezi obwo bwa bbulooka bwe buli mateeka g'obusiraamu. Tolya saidi ne saidi wabula olya saidi yo yabeera akuwadde omulimu. Bwe kiba nga ayagala okugula yakuwadde omulimu oli saidi ye olya saidi ye bwe kiba nga ayagala okutunda yakuwadde omulimu olya saidi ye. Kati tokkirizibwa kwongera mu bisale. Ennyumba nebeera ng'epangisibwa $200 n'ogamba oli nti ya $300 osobola okulyako 10 tekikkirizibwa. Etiketi egula $400 gwe n'ogyongezaamu nti ya $5 lukaaga olyeko ekyo amateeka g'obusiraamu tekikkirizibwa wabula mukkirizigana insha allahu taala n'obeera ng'okolera mu ssaala agomba ompwempi ge mateeka agafuga obwakayungirizi insha allahu taala. Abuuza mukadde waffe ono nti omuzadde bw'akolimira omwana we akola atya okweggyako ekikolimo ekyo kubanga waliwo abawalimu abaasomesa ne bagamba nti omuzadde senga akolimidde omwana abantu bakuŋŋaane abawalimu bakuŋŋaane Qur'ani ziveeyo babeere nga basoma suratu yagambe suratu yagiyise suratul insan egamba nti hal ata ala al insani hiinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura nga Allah yagamba tabaraka wa ta'ala makulu ti bano bo balaba nti omuzadde senga aba akolimidde omwana we bayina kuŋŋaana kusoma essura eyo suratu dahari basobole okubeera nga ekikolimo kimuvaako. Munnange tusaba Allah atusaasira atusonyiwe era atuwe entegeera entuufu ey'obusiraamu. Kakati omubaka yagamba alayhi salatu wassalam
nti tulina ebyonoono bye tukola naye nga ebibonerezo byabyo Allah abitubeera wano ku nsi nga tetunnaba kufa. Nabbi yagamba nti ekimu ku byo az-zulmu bwe bulyazaamaanyi wa huquuqul walidain n'okuyisa obubi abakadde. Kitegeeza ki? Omwana senga akola obulyazaamaanyi ku mukadde we ng'omubaka bwe yagamba nti fadu'aul walidain okusaba kw'abakadde ababiri Allah akwanuukulirawo asabye kulungi oba asabye kubi. Nabbi n'atugamba nti mwewalenga nnyo okukola ebikolwa Allah kwanasinzi amukadde kwanasinzira n'anyiiga n'akusabira obubi kubanga Allah tabaraka wa ta'ala ajja kwanukula. Kakati omwana senga abeera yanyiiza mukadde we yamulyazaamaanyi omukadde n'anyiiga n'asaba bubi Allah n'ayanukula, omwana ayina kukola ki? Ayina kusituka agende ew'omukadde mwetondere amusabe amusonyiwe era amusabe amusabire Allah obulungi. Allah abeere nga amussaako amuggyako ekyo kyeyamussaako. Ekyo kyekisooka bwe kibanga omukadde waali mulamu. Bw'abanga omukadde yafa naye nga bw'aba maama tugeze nga yaleka baganda be bamaama boona omuto nga bakyala basiraamu agende gye bali abannyonnyola ebyali wakati we ne maama we era abasabe tibannange munsabire ku Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga nsonyiwa ebyo ebyali wakati wange ne maama. Oba taata nga yafa naye nga wakyaliwo abaali baganda batobe babakulu be omwana insha Allah ta'ala ekyo kyabaakola. Bwe kibanga tebaliyo akubirizibwa kudda wa Allah tabaraka wa ta'ala tadarruan nga mugonvu nnyo ayanjule obulyazaamaanyi bwe wa Allah eri mukadde we asabe Allah tabaraka wa ta'ala ajja kuba bumugirawo. Amma kino ekyokukuŋŋaana basome Qur'ani babeeraawo bateekeko akabaani nti bagoba kikolimo ku musajja ono yakolimira oba omukyalo ono. Ekyo ekigambo insha Allah ta'ala kyetaagisaako obujulizi obunywevu obwo bwe tutannaba kutuukako mu bulambalamba. Wallahu a'lam. Yatubuza omuyita Hasanu Abu Huzaifa okuva eyiganga. Allah mukuume. Ono munnaffe abuuza bamuyita Elias nti senga omuntu aba avuga emmotoka akkirizibwa okuvuga abagenda okusamira. Allahu akbar walillahi alhamdu. Muganda wange ow'ekitiibwa sooka ofune ekyokulabirako kino. Waliwo omusajja mutemu oba omusajja muyeekera oba omusajja ayina ebyonoono ebyanyiiza gavumenti nga gavumenti yamukyawa era ng'emunoonya. Kaakati obadde oli ku stage w'okolera ng'omusajja oyo yazze n'omugugu gwe akugamba nti nze mwami gundi gwe banoonya. Okitegedde naye nkusaba ontwaleko egindi ngenda kuwa ssente bweziti. Bw'obeera nga olina okwegamba gavumenti yo ng'ogiwa ekitiibwa kale osobola okuba nga togiwa kitiibwa naye nga mutima gw'omanyi ti gavumenti wonna weekwatirako nga ndina omusajja ono ebinantuukako siibyagale sisuubira nti omusajja oyo ne bw'abeera nga akuwa ssente nnyingi nnyo osobola okukkiriza omuteekako mu mmotoka yo olw'okutya emitawaana egiyinza okutuukako okuva eri gavumenti. Kakati Allah yagamba mu Qur'ani nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Nga bwe kyajja mu aya eyo nga Allah agamba nti Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kusonyiwa muntu yenna yamugattako kintu kyonna. Agenda kusonyiwa oyo alijja n'ekyono ekitali ekyo n'agamba Allah nti wa man yushrik billahi n'oyo yenna agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala faqad iftara ithman 'azima aba agunjizaawo ekibinga kinene. Ayda Allah yagamba faqad dalla dalalan ba'idan aba abuza olubula nga lwewala. Kati munnange muganda wange omuntu afaanana bw'ati aliko obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala muleke tomutwalako kasitofu n'obukakafu n'otegeera nti agenda kusamira muveeko insha Allah ta'ala tomugondeza kubeera nga atuuka mangu kujoga Allah tabaraka wa ta'ala. Era abantu bangi tulina bye tufunanga mitawaana naye nga tugifuna lwa kugondeza bana abajoga Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu ofunye obunnyonnyofu ofunye obukakafu nti agenda kujoga Allah tabaraka wa ta'ala naye n'omufuulira olugendo nga lwangu okutuuka kwekyo. Kati oluusi obusungu bwa Allah senga bukka naawe buyinza obutakutaliza insha Allah utakakiseka obulungi muganda wange beera ng'omuleka tomutwalako ku mmotoka yo muleke
Allah tabaraka wa taala ajja kugabira riziki ng'eva mu makubo agatali ago. Wallahu a'lam. Abuuza mukadde waffe ono nti yabadde atunnyonnyola ku kigambo musiraamu waffe ali Mbarara eyo, yabadde atugamba nti bayizi bali mu yunivasite y'Embarara eyo kati baateekawo association yaabwe balonda abakulembeze buli mwaka, naye atugambye nti batera okweyambisa amakubo abiri. Ekkubo erisooka bakuŋŋaana bonna ne beegatta ku muntu omu, bakulu bagenda nga balonda ebifo ebyenjawulo abantu 20 bonna ne beegatta 20 bagatulonze gundi ne gundi ne gundi. Oba ekkubo eryokubiri okubanga beerondamu akakiiko nga k'abantu 3 ne kabeera nga akakiiko ako ke kagenda balondera abakulembeze. Muganda wange, ebintu ebyo byonna mu busiraamu mwebiri, ebintu ebyo an-nudhamu bakiyita bwetegereza an-nudhamu siyasatu shari'iyya, bwe baba batunnyonnyola abakadde baffe ba ulama mu ngeri gye tufunamu obukulembeze. Amakubo ago gombi mwegali. Ekkubo eryaffe n'okwegatta ku mukulembeze, twagala kulonda imaamu waffe abasiraamu ffenna ku muzikiti ne twegatta nti gundi yabaabeera imaamu waffe insha Allahu ta'ala. Oba si kyo naye ekyo kubaawo ng'amaze okugendako obukwakkulizo obwo obuteekeddwa okuba ku imaamu. Oba si kyo okulonda abantu 3-5 ne tubawo obuvunaanyizibwa nti mutulondere omukulembeze insha Allahu ta'ala gwe tumunaabera mwegaseeko gwe tujja insha Allahu ta'ala okutambula naye. Kakati munnange ekisinziira ku kiki kye mulaba mu kiseera kye kyetaagisa. Bwe kibanga okufuna omukulembeze oyo, obulungi buli mu basiraamu bonna kumwegattako, tewali mutawaana gonna insha Allahu ta'ala mumwegatteko, era muba temulina tteeka limanyi mateeka g'obusiraamu. Era bwe kibanga kyetaagisa kuteekawo kakiiko kagenda kubanga ke kabalondera omukulembeze insha Allahu ta'ala, mukole ekyo kiri mu kusinziira kwani gwe mwagala okulonda oba kifo kye mwagala okulonda, ekyo insha Allahu ta'ala tekirina mutawaana gonna. Wallahu a'lam. Abuuza muganda waffe ono, yatugambye mwannyinaffe nti yalina maama we najja alwala. Kakati bw'alwala ekyomukisa omubi ng'ambaana be yazaala mulimu abaana abagenda mu busamize, abagenda mu bino eby'ekisawe ekisamize. Kati omukadde ono n'alaba nti obulwadde buno busobola kuwona nga buyita mu kugenda wa musamize. Kakati n'agenda ew'omusamize oyo abeere nga musawula. Kakati ate bw'atuuseeyo embeera n'ebakaluubirira, kyokulya tekirabika. Kakati ono abuuza nti omukadde oyo nzikirizibwa okumuweereza ku kookulya ng'ali wa musamize? Munnange ekisookera ddala insha Allahu ta'ala nga tonnaba kulowooza ku kyakumutwalira kaakulya, oteekeddwa okumugyamu entegeera ey'okusuubira nti naayinako nera wa musamize. Kyekisookera ddala insha Allahu ta'ala mulwaneko senga abeera musiraamu nga olabye nti maama we entegeera gy'ayina insha Allahu ta'ala, mulwaneko obeere ng'omugyamu entegeera eyo. Ekyo kyekisinga okubeera ekirungi. Era mu ngeri endala okkirizibwa okumuweerezaako okulya senga olaba insha Allahu ta'ala nga keetaagisa era ng'okakasizza nti naawe tekirina kye kijja kukosa ku ddiini yo. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Senga bakadde bo bano bakwesibyeko nga bakusikasika bakuzza eri okugatta ku Allah n'ebintu ebirala by'otayinaako kumanya, fala tuti'huma tobagonderanga mwebyo, waswahibuhuma fi dunya ma'rufan, ne mu mbeera esigadde ey'ensi beera ng'owangaala nabo insha Allahu ta'ala bulungi. Kakati senga olaba nga mukadde ono akutega akakodyo obeere ng'omutwalira akookulya, naye ng'ayagala kukusendasenda kukuteeka mu nzikiriza eyo ng'ayita mu kaakulya kano insha Allahu ta'ala, olwo tokkirizibwa kubeera nga omwegattako ku ekyo olw'ensonga nti kijja kukosa eddiini yo. Naye senga kubeera kumuwa mu insha Allahu ta'ala muwe, naye nga bw'oteekawo n'amakubo agamulaga nti obulwadde insha Allahu ta'ala busobola okuwonera mu makubo amalala eritali kkubo lya busamize. Wallahu a'lam. Munnaffe abuuza nti lwaki tekikkirizibwa omwana nga ye musiraamu okuddamu salaamu ebeera emutooleddwa mukadde we nga ye si musiraamu? Allahu akbar. Ono munnaffe yayogedde ebigambo bingi ng'alabanga nti mukadde we bw'abeera nga si musiraamu, kakati ate gwe omwana ng'oli musiraamu, kiri mu haqqi ya mukadde we oyo okubanga bw'akutoolera salaamu ogiddamu olw'okubanga oli mwana. Munnange ekyo si kituufu. Tulina okukitegeera nti omuntu bw'ayingira obusiraamu
obusiraamu bulina ebintu bye bwassa ku musiraamu nga hukuku ezo ziteekwa kufunibwa ng'omuntu alina kuzifuna lwakuba musiraamu. wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum. bw'atyo Allah byagamba nti bw'obeera ojjiddwa abo abakkiriza amateeka gange bagambe nti assalamu alaykum. kati ekimu ku hukuku eziteekeddwa okufunibwa omuntu ng'azifuna lwakumala kusiramuka kwe kumutoolera salaamu, era kwe kutoolera salaamu nobeera ng'ogiddamu nagamba nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, n'omuddamu nti wa alaykum assalamu wa rahmatullah, nga salaamu bweteekeddwa okuddibwamu. eyo haqqi eyina okufunwa omusiraamu musajja oba mukyala, nga tetwawudde nti ono akutoolera salaamu mwana wo oba si mwana wo, wabula eyo haqqi eteekeddwa okufuna omuntu lwakuba musiraamu. kakati munnange mukadde wo senga abatannaba kusiramuka, hukuku zonna ezifunwa omuntu nga si mukaddewo olw'obutaba musiraamu, oba hukuku zonna ezitateekeddwa kufunwa muntu nga si mukaddewo, ezo zennyini ze zitateekeddwa kufunwa mukaddewo olw'okubanga si musiraamu. kati bw'oba oyagala nnyo mukaddewo okutolera salaamu ogiddemu, mugambe nti maama siramuka, taata siramuka, kubanga salaamu ekyo kiramuso kyaffe basiraamu. ekiramu salaamu ti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ekyo kiramuso kyaffe kyabasiraamu. okitoolera musiraamu, akikutoolera n'okiddamu ayina kubeera musiraamu. kakati nnyoko senga aganya obusiraamu, kitaawo senga aganya obusiraamu, talina haqqi ya kutoolerwa salaamu, era talina haqqi ya kuwa musiraamu salaamu, wabula nti osobola omugamba senga agambye nti assalamu alaykum, mukadde onagamba nti assalamu alaykum, tumuddamu enziramu eyo yatusomesebwa mu busiraamu eddibwamu omuntu atodde salaamu nga si musiraamu. nabbi gye yatugamba nti bw'atutoolera salaamu tuddemu nti wa alaykum insha allahu taala, ekyo kiba kimala munnange. era tukusuubidde munnaffe okubeera n'okukkiriza okumatira nti ennamula y'obusiraamu yesinga okubeera ennungi insha allahu taala. obusiraamu bwalamula bwe butyo. waliwo abantu bangi, waliwo amateeka nga bagateeka ku batali basiraamu balala, naye nga bwe gatuuka ku batali basiraamu nga bantu baabwe tebaagala gabateekako. era kyova olaba nti mumwe abavubuka abasiraamu mulimu betumanyi mwabya ennyimbe, naye ng'ensonga lwaki muzaabya mbu lwakuba lwakika. bwe bakuyita ku lumbe lwa jjuma gye batakuzaala togendayo, olwo ne lufuuka haraamu. ate bwe bakuyita ku lumbe lwewammwe ng'ewammwe waliwo eyafa n'ogenda, mbw ekyo kikanedda. hukumu yonna kasitejja nga obusiraamu bwagigaana eyingiramu ow'oluganda lwo n'atali wa luganda lwo insha allahu taala. kale munnaye n'ekigambo kya salaamu bwe kityo insha allahu taala bwe kiri, wallahu alam. abuuza nti omuntu senga aba abeera ewaka awali shiriki, kimanyiddwa nti takkirizwa kusaalirawo olwa onogalanga tanabeerawo bino biki. naye ate senga yeesiŋŋaana nga waalina okubeera talina walala wakulaga, akkirizibwa okuleeterawo avikaari. tugeze nga avikaari nga ez'okumakya n'olweggulo, oba avikaari ng'agenda okwebaka. munnange insha allahu taala kisookera ddala muntu yenna bw'abeera mu mbeera efaanana bwetyo, tuba tulina okumusaba insha allahu taala okufaayo okulaba nga ekifo ekyo takyekuumiramu. Allah yagamba nti warrujiza fahjur, n'amasanamu beera ng'ogasenguka. yali agamba nabbi Muhammad amakulu nti awantu wonna ewali shiriki olina okuba ng'osengukawo, toteekeddwa kubeera nga weekuumirawo. olina okulwana nga bw'osobola okulaba mu bunafu obutagambika insha allahu taala, ng'ewaka ewali ebibbo, ewali simanye ensaasi, ewali simanye endege, ewali embogo, ebintu ebyo bye bakkiririzaamu olina insha allahu taala okulwana okulaba ng'ovaawo. naye senga Allah tannaba kuwa busobozi insha allahu taala, nga wokyo obusobozi munange okyasobodde kubeera nga woteeka oluba, okkirizibwa insha allahu taala okuleeta azikaarizo, ate kibeera ashaddu, kibeera awula okusinziira lwoli mu kitundu ekirimu obusungu bwa Allah naki olwo ate kiba kikwetaagisa nnyo insha allahu taala okwesiba kwa zikaari ebbanga lyonna. wallahu a'lam. era abuuza nti era senga mbadde ensaala, kakati ensaala ngenza okulaba embwa enzirugavu nga ensala mu maaso, kati mu kugigobaganya bwe nti egende ngenza okukkakkana ng'omukono gwange gugikonyeeko.
nva mu swala nenaaba emirundi 7 nga n'ogumu gwa ttaka nedda munnange embwa ne bw'obeera ng'obadde otambula olina udhuyo embwa n'ekukoonako okitegedde munnange udhuyo eba tekuweddeeko n'omulundi n'ogumu era okuggyako nga eriko obukyafu tugeze ng'ebaddeko bageza okwetegereza nga bwekoonyeeko ekusiizeeko omusulo oba ekusiizeeko ekintu ekitawuza okuva mu lugoye naye embwa okukoonako obukonyi bweti ekyo tekimalako uzu wabula obuzibu bwa obukyafu bw'embwa buli ku lulimi kasitebeera ng'ekombye mu kintu nga bwe kyajja mu kigambo kya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam amma okukoona bwoti ku mbwa oba okuyemba okukoonako ekyo tekiina kyekikoseza ddala ku butukuvu obwo n'omulundi n'ogumu wallahu a'lam. Kade bamuyita Abu Abdullahi ibnu Gantunga bamuyita Abdullahi ibnu Gantunga Abu Abdurrahman bwatyo bwe yatubuuzizza yagambye senga mukadde wange ampita nga ndi mu swala nga ye tamanyi nti nsaala n'ayogera ebigambo bingi awo n'akolima kitegedde munnange n'akolima nnyo kaakati ebikolimo ebyo binkwata muganda wange yakonye ku kyapo kyetwasomesa ekyajolaijo ti mukadde oyo nga bwe byagenda kiswa emanyiddwa mpanvu yajja mu bigambo bya Nabbi nga hadithi entuufu kakati ekisookera ddala ssebo bafuna bagamba nti julaijo eswala gye yali asaala yali ya sunna teyali swala ya farda ne batugamba nti mukadde wo senga akusisinkana ng'osaala farda oba ng'okola omulimu gwonna ogw'obwetteeka ng'osobola okulindayo akaseera insha Allahu taala kyakwetaaza n'obeera ng'okikola oluvannyumako ng'omaliriza sigala mulimu ogwo gwa farda kubanga ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala tekikulemberwa kiragiro kirala ekyo Allah kyabeera atulalikako nti mukole kino tekikulemberwa kiragiro kirala mukadde wakusanga osala dhuhur akusanza osala magharibi akusanza osala isha'i olwo sigala mu swala insha Allah taala paka lwenegwa biidhnillahi taala wabula wakati mu fardu eyo sobola okubanga mukadde wayina ekizibu nga kinene nnyo nga kikwetaagisa mulahadha eyo kubanga okimala okitegedde munnange naye ate ng'obudde bw'esswala bukyali yakabanga insha Allahu taala olw'okwagala okutaasa mukadde oba omuntu yenna asobola okubanga mwanawo obadde otudde mu luggi osaala swala ya farda tugeze osaalidde waka ngeze okulanga akaana kagenda kwata ku ttaala tebagamba sigala mu swala sooka ove mu swala omwana osooka omusende abeere insha Allahu taala ng'ekizibu ekyo akola atya akiwona okitegedde munnange kakati ne mukadde we bwatyo wabula bwe kibeera nga esswala ya sunna insha Allahu taala olwo okkirizibwa okubeera nga ogivaamu n'obeera nga okola ki n'obeera nga omala ekyetaago ki kati wakati mu kugenda mu maaso ng'osala esswala ya farda ne wabeera nga ayogedde ebigambo ebifaanana bitya insha Allahu taala kubanga ekiragiro kino kyoteeka mu nkola kyekiri waggulu w'ebiragiro byonna naye senga olemedde mu sunna insha Allahu taala ekyo kyekikonebwako nti tekikkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu mwana kulemera mu farda mu sunna oluvannyuma lw'okubanga ategedde nti mukadde we amwetaaga wallahu a'lam. Ono mukadde waffe bamuyita Muadhu Muhammad Abu Aslama yabadde atubuuza ku kigambo kya ekikolimo okukolimiragana mu busiraamu kubeerawo ddi era kutya. Muganda wange Abu Aslama okukolimiragana mu buisiraamu kisookera ddala kwakoonwako mu Allah yakukoonako mu Qur'an senga wabaawo obutakkaanya wakati w'abafumbo ku kigambo kya fahisha obwenzi nga obuyingidde waka ekyokulabirako omusajja asanze mukyala we ng'omukyala oyo alina ekikolwa kyakolanga kya bwenzi omusajja ono nga talina bajulizi bana okitegedde munnange ye yennyini yalabye nga bwe kyajja mu Qur'an ekitiibwa omusajja oyo n'agenda ewa qaadi omukyala ne yeegaana kati omusajja akkirizibwa
bakita mulaana okukolimiragana nga bwe kyajja mu mateeka g'Obusiraamu. Oba si kyo omukyala asobola okufuna olubuto. Bw'afuna olubuto omusajja n'alaba nti mbutuufu omwana ono si wange, n'agenda ewa qaadi n'awaayo okwemulugunya kwe, kati omukyala ng'alumiriza nti omwana wuwe. Oba si kyo ng'omukyala yeegaana, kati omusajja akkirizibwa insha Allahu taala okubeera nga akolima nga Allah bwe yagamba nti walladhina yarumuna azwajahum, n'abo abakasukirira bakyala baabwe, walam yakul lahum shuhadaa'u illa anfusuhum, ne babeera nga tebalina bajulizi okujjako be bennyini nga be bajulizi, fa shahadatu ahadihim, obujulizi bw'omu kwabo arba'u shahadatin billahi, butwalibwa nga bujulizi bw'abantu bana mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, innahu lamina sadiqin, nti omuntu oyo gayogera ge mazima. Wal khamisatu, n'ayongerako ekyokuna, okulayira okwokuna, ono ye musajja, ti anna la'anata Allahi alayhi, nti mazima ekikolimo kya Allah kimukkeko, inkana minal kadhibin, bwe kibanga bwayogera bulimba. Kitegeeza ki? Nti omusajja agamba nti ashhadu, nkakasa nti kyenjogera ge mazima, omukyalo oyo yayenze oba omukyalo oyo mwenzi. Omusajja agamba nti nkakasa nti omukyala mwenzi mulundi gumu, nkakasa nti omukyala mwenzi mulundi gwa kubiri, nkakasa nti omukyala mwenzi gwa kusatu, emirundi gibeerena. Kati n'ayongerako ogwokutaano n'agamba nti anna la'anata Allahi alayya, obusungu bwa Allah bunzikeko bwe kibanga nnimba. Kati omukyala naye Allah agamba nti wayadra'u anha al'adhab, omukyalo ono ajjibwako ekibonerezo antashahada arba'a shahadatin billahi, naye bw'alayira emirundi ena ng'agamba nti sinnaba kwenda, innahu lamina alkadhibin, nti omusajja oyo alimba. Wal khamisa, n'ayongerako omulundi ogwokutaano nti anna ghadaba Allahi alayha, nti obusungu bwa Allah omukyala asaba bumukkeko, inkana mina sadiqin, bwe kibanga omusajja agayogedde mazima, bakiyita mulaana. Kati mu mbeera eyo ne kibeeranga mukyala insha Allahu taala ekikolimo kijja senga omusajja abeera akutte mukyala we mu bwenzi nga tewali mujulizi yenna ajulira ekyo, wabula nga omusajja ye mujulizi, omusajja akkirizibwa okujja ewa qaadi n'abeera nga awaayo ensonga ye, bw'agiwaayo n'alayira emirundi ena ng'akakasaawo ekyo kyalabye. Kati n'ayongerako ogwokutaano n'asaba Allah amuseeko obusungu bwe kiba ng'alimba. Kati omukyala bw'abeera nga naye agamba nti omusajja gayogera si mazima, naam, kakati n'omukyala alayira emirundi ena, kati ogwokutaano n'agamba nti obusungu bwa Allah bumukkeko bwe kibanga omusajja yogedde mazima. Kati insha Allah mulaana bwetyo beejo. Abula embeera ena abasiraamu gye beemanyiiza nkukolimidde eyenkola omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagitugaana, teyeetaaga musiraamu kubeera nga ajeeriranya era nga agifuula emu ku nkola gyawangala nayo, kubanga Nabbi Muhammad ekimu ku bye yali nabyo yali nga takolimira bantu nga ffe bwe twagala okugifuula embeera insha Allahu taala. Saba Allah abeere nga atuwa bulungamu, Allahu alam. Olumu naffe agamba nti nsaba kugaziirizibwa ku makulu ga aya eziri mu suratu Ali Imran, aya 10, 13 okutuuka ku 10:15. Kakati munnange ekisookera ddala waggulu eri amateeka gye gaava, Allah yali ayogera ku basajja bano abakatuliki abo ba ahlul kitab, yani mitawaana gyabwe bino byali oluvannyuma lwa Nankani, mitawaana gye baafuna naki balwanye n'abasiraamu babawangudde. Kakati Allah ga laisu sawa kyategeeza muki nti bonna tebali ku level min ahli alkitabi, mwaba abaweebwa ekitabo, ummatun mwalingamu umma y'abantu nga qaima ng'eyimiridde ku bwenkanya, nga yatiluna ayati llahi, nga basoma amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, ana al-layli, ekiro, wahum yasjudun, era nga bavunama, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, wayamuruna bil ma'rufi, nga balagira empisa embi, wayanahawna 'anil munkari, nga baziza n'empisa, nga balagira agamba tino yu'minuna billahi wal yawmil akhir, bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero,
wayamuruna bilma'rufi era balagira empisa ennungi wayanahawuna 'anil munkar era baziiza empisa embi wayusari'una fil khairat era bangwirira mukola obulungi wa ulaika minas salihin abonno bebali mu balongoofu. Kakati munnange nti agamateeka tegagezaako okutulaga nti mba ahli kitabi mwalingamu abasajja abakkiriza ddala abaateekanga mukola amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala bagasomanga balongoosanga balagiranga empisa ennungi insha Allah ta'ala baziizanga nekola balagiranga empisa ennungi baziizanga empisa embi. Ngera boolaba abasiraamu nti balimu obukkiriza obw'enjawulo. Waliwo abasiraamu aboononefu, waliwo abasiraamu ab'omumakkati, waliwo abasiraamu abawaggulu ddala. Kakati nembali Allah agamba nti laisu sawa, tebaali ku level y'emubukkiriza. Mwalingamu abalinga abasajja abakkiriza ddala nga bakola emirimu insha Allah ta'ala nga bwe tujiwulidde mu tteeka. Wallahu a'lam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'akkiriza bitwogeddeko era abituwandiikire ku minzaani z'emirimu gyaffe emirungi. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi